bannakibiina ki Nuupu bakungaanidde ku kisaawe kya Kaala e Nateete mu ggombolola y'e Lubaga okwaniriza omukulembeze waabwe abakwatidde ebbendera ku bwa pulezidenti oluvannyuma lw'okusunsulwa. Abamu basazeewo okwewanika ku bikondo by'amasannyalaze nga n'abandi babadde ku miti okubasobozesa okwota obuliro ebigenda mu maaso olw'obungi bw'abantu. Nga zikunukkiriza okwera ssaawa 9 ekire ky'enkuba kiyiise, wabula kino tekiremesezza bannakibiina kulinda muntu waabwe. Ku ssaawa 10 n'eddakiika ziizo Kyagulanyi atuuse ku kisaawe kino era yaniriziddwa mu ssanyu n'okusagambiza. Ono asoose kukuba ngoma ya ggwanga mu ggye. Kyagulanyi abadde awerekeddwako abamyuka be okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bakulembeddwamu omumyuka we mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi n'abalala. Tusimbudde protest vote etandikidde wano ewangaala. Tugenda mu kalulako okwekalakaasa kigaanye mu myaka 4 oba tugenda kikola lazima. Yagambye n'okugamba nga yeebuuza nti mwe abavubuka abato kyeki batwala e Dubai nga wano waliwo emirimu. Babula Itungo Kyagulanyi ngono ye mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu akunze bannayuganda okwesiga Kyagulanyi gwagamba nti wakubatuusa mu nsi ensuubize. Nyimiridde wano okubasaba bannayuganda n'okuddamu ebigambo bye nayogera nga ndi Kyaddondo. Mwami Kyagulanyi Ssentamu ke munaageza ne mumuwa obululu ne mumulonda ku bwa pulezidenti agenda kunnyulula eggwanga lyaffe Uganda mu kinnya ekyenzikiza. Mu kwogera Kyagulanyi asoose kutegeeza abawagizi be nga bwe wabaddewo olukwesikwesi okumulemesa okwesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti. Wano lwakwagala kwabwe balina emmundu balina buli kimu bakubye okusala olukwesikwesi lwonna okutulemesa okugenda ku ballot paper kuba Museveni amanyi bweninnya ku ballot paper abatalina chance. Mu kalulu akawedde abantu abawerako battibwa nga n'abalala ne gye buli eno bakyali mu makomera. Kyagulanyi akubiriza bannakibiina obutaggwaamu maanyi olw'okutiisibwatiisibwa. Kutuwanika baganda bange kiba kitegeeza nti omwoyo omulwanyi ogwayita Nabukenya, omwoyo omulwanyi ogwa Yasin Kawuma Gwabata, omwoyo omulwanyi ogwa Frank Ssetesa, emirwanyi egy'abaganda bato bonna abatemutwa singa tuwanika tuba tuwaniddemu olukwe. Agamba akalulu ke bagendamu kakubeera wakati w'abanyigirizibwa n'ababanyigiriza. Kuno okulonda kuli wakati waabo abaawamba eggwanga lyaffe ne batufuula abaddu naffe be baafuula abaddu. Kuno okulonda kuli wakati waabo abanyigiriza naffe abanyigirizibwa. Kuno okulonda kuli wakati waabo abaagala okufuula Uganda faamu yaabwe polopate yaabwe naffe abagamba Uganda nsi yalwanirwa bajjajjaffe bino gibeeramu nga bannayuganda basaanyidde abenkanakana na buli omu. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda kakuyege w'abeesimbyewo ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga wakutandika ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno.